buliri wenvunyunjo obwange gwali gwako envunyu nga ndaba siri mu mboozi n'ebifaananyi mbiina bantu bagenda bbira olw'okuba najja nnyo amazzi mu kuba obusulo ne gunnuma kati bandekera sinnawasa bandekera omusawo omuto bano ba studenti nansabo myaka 218 kati mugamba nti omusulo gunnuma ajja nkwata mu mpale omusulo gwagaali ate nempitamu embiro natya nnyo omuzungu ayogera oluganda nenganjirabika misambwa gyerubaga ginsaseeko otunula mu ggwanika linyi kati wakati wasagikoodi neggwanika wenyansagana naganji nyala yalowooza wafudde akubye ndulu wikirifa atabudde kati abamu bawuliranga omulambo gudduseeyo okitegedde jukira niranye eggwanika abasirikale b'eggwanika bavaayo omusirikale akuuma abasawo bonna abaali awo muwodi badduka misingi musumba maka otunnyonnyola wano eddwaliro olwo lijjula abantu abazze okulambula eddwaliro lijjula abazze okunambula olw'okuba nayina emikwano mingi buli omu yaleetayo ku musawo bankebereko naye bayibuli egamba nti omuntu kyakya kimujjira mu kyaki nali nsumba abantu 30 nga basawo omu ng'asomesa n'abasawo kati nga yina dokita wange mukyala mukulu n'okunzaala nzaala koledde emyaka nga 4 specialist ye dokita wange yakimpa bu si lwa ssente namusabira busabize dda netufuka bamukwano n'akimpa n'afuuka dokita wange kakati lubaga wentuukawo wenategerera nti emikono giyidde kyate tegukomye ku mikono gyokka nefeesi ekoze ekyo kubanga bagenda okugira bweti enviiri ziyiika omuliro guzokyeza ng'olususu ndulaba bwe basiimula lugenda naki n'obutambaala eŋŋamba njidde bwentu kati bansiba emikono olw'okuba najja nnyo amazzi mu kkubo natuuka busawa nga 4 awo olw'okuba najja nnyo amazzi mu kkubo obusulo ne gunnuma kati bandekera sinnawasa bandekera omusawo omuto bano ba studenti nansabo myaka 218 kakati banangeera abasawo bagwana kwebaza kati mugamba nti omusulo munnuma ajja nkwata mu mpale omusulo gwagaali ate nempitamu embiro okutya olwokukukwatako bwati era abantu bwenna abalwala kkiriza nti olwadde kubanga ekyo yesooka gye nasooka okufuna bwe yankwatako bwati omusulo jjukira yajjeeyo guwitiruswala totakulabangako obwererebwa bulira okuswala ate kati embiro wezampitamu okunnongoosa okwo nawulira nga nowulira ekitiibwa nga kiteeyo agenda okumala okunnongoosa nga mpulira n'otulo tukutte toyagala mutunula saagala mutunulako ne bantwala ku woodi musajjiko woodi lumu 9 ne bambeezaayo omusawo yali andressinze ansibyeko ezo plasita bajja kuba baziraba kyebayita dressing byamalangako ennaku meka 3 najja lwakuna ne bimalako olwokuna lwe babisibako ekiro olwokutaano n'olwomukaaga ku sande ne babijjako bwe baalinga bagenda okunteekako ebirala bankuba eddagala erisannyalaza ku luno nga ntegeera ku sande naye bagenda okunkuba eddagala erisannyalaza nga sisanyala omusawo nambuuza wanywa kunjaga ne mugaa nti nanywako naye ndudde yangadidene nangamba tosanyalala ne bandetera eddagala nga bagamba we bali kuwa osanyalirirawo baaligula na Kampala hospital abenubaga bagenda odimba nga sisanyala nga gwosigala obulira nga nsigala mpulira ne baŋŋamba kale katukole mpolampola kati nga bannaaza ebiwundu ne banteekako iodine ne bansiba enjaga kintu kyabulabe nnyo mu bujjanjabi kati amazzi bagateekanga ku bigere nga banteekako liita 8 buli lunaku ku bigere butya olw'okuba kati gino emikono gyali jajjawa engoye tezajja naye omuliro gwafuuwako kati ate ne kuno ng'ate kuno jajja nnyo okiraba kati kitegeeza nti balina kuteekako ki ku bigere byebiramu omutwe musibe ate basobola kuteekako kati n'ebigere nabyo okubiteekako amazzi liita 8 buli lunaku okumala wiiki nabyo bibanga ebyalwadde nnyo olw'obulumi nabwo bwe bibaamu naye bwe baba wayise ennaku ezo 3 baddamu bankuba eddagala eryo bandressinga kakati waba wayita wiiki nga 22 sibeerabira gwa 8
abantu bonna abajja nga bakaaba bugabi teryansabira abalala bakaaba owulira alabika yayina amalala n'agenda mu makusedi nga mukama teyamutuma alabika ayina ekibi buli omu n'ayogera ekiki naye kati nembuuza mukama lwaki nayidde kubanga nange nalaba nga buli gwendaba akaaba nono omukyala gwe nawasa namutunuulira naye bwe yajja okundaba nga akaaba nga nti teriyo nangambye kunsabirako lwaki n'okunsabira esaala bagyerabye nga buli akulaba akaaba bukabi n'afuluma era omusajja yasooka okunsabirako bamuyita kaggwa yali muzibe nampa olonyereri Zabbuli 18 ye yajja n'angambako nti musumba okulaba ojja kuwona wadde yali ate tandaba okiraba yali takulaba yali ate tandaba nga muzibe ng'afuulira buwulizi nga mpulira buwulizi naye oziba ziwera 22 nembuuza Yesu lwaki nayidde lwalina lwakuti nga 22 lwaki nayidde kakati bwe mubuuza nakyebuuza misana lwaki nalidde kubanga omuliro gwanjokya feesi naye tegwayokya maaso gwayokya ku mimwa naye nga nsobola okwogera tegwayokya bukowekowe nga gwayokya bali obukowekowe ne busigala kakati bwe mubuuza lwaki nayidde nendowooza ajja kuntumira nabbi nga bulijjo ajja kubaako kyankolera naye mu kiro ssaawa nga 6 kubanga nalinga bw'obeera mu intensive care abasawo balina obudde bwe bakyusa buli ssaawa nga 6 bakyuka oluvannyuma lw'essaawa bajja ne bakkeberako balabe wooli kati bankeberangako naye kati ku ssaawa 6 eyo mu ddwaliro bwe ntuukayo baatumya sisita wange bamuyita Nakatolozeti najja immediately n'abeerawo kati waliwo n'omusumba mukwano gwange Emma Matovu eyayogedde ne ku interview ye yasoosa n'asindika mukyala we ajja nzijanjabe bamuyita Jestine Yesu akyusa kati olw'okuba akyusa ye yali omukulumu nga ye mufumbo ye yankolangako byonna okukususu olwo n'obona kiri nempona ku kiswalo kati yasulanga atudde nga nkwata wano ku lubuto wennenyenya nga nkozesa susu naye kati kwolwo ssaawa nga 6 baabanga basiiba bakuulwa bano abajja okutulaba yali awummuddemu ngenda okulaba muwoodi eyo lubu naina abasawo bamaze okugenda bakozeko interview yesembayo eyo bajja kudda ku ssaawa 10 ez'ekiro kati ngenda okulaba omuntu aggula oluggi olw'okuba akatanda kange nali ne position nzebwe nti bakasitulamu ng'ate amaaso galaba nali ntunudde ku luggi ow'omuliro tosobola kwebaka ku ssaawa 6 oba owulira ebbugumu oba owulira okwakirira obulumi kati ngenda okulaba omusajja ayingira nga muzungu fuuti nga 6 ayambadde obugatto bulinga 5 ayambadde akakooti k'abasawo ayambadde akantu akeeru munda n'akakooti k'abasawo kati nze nalowooza nti ku bantu abangi be bandeetedde ku musawo omuzungu naye kubanga nali nze sikimanyi nti Yesu ajja live nti Yesu asobola okujja live naye yali afaananamu ono gwendaba mu firimu bwatyo bwe yajja Yesu oyo gwendaba mu firimu n'ayingira naye saakirowooza nti yooyo nze nalaba muzungu yazze najja nemabbali g'akatanda kange omukyala pasita yebase nankoonako wano ku kipulasita ekyali kinsibye omutwe n'ateekawo omukolo waayo nampita naŋŋamba nti maaka nenkyukamu katono bwe nti nemutunuulira naŋŋamba nti yenze Yesu bw'obadde obuulira ku lusiri kati nati nva ku kyokweyazira nti ye Yesu natya nnyo omuzungu ayogera Oluganda nengandigirabika misambwa gyerubaga ginsaseeko nanga nti yenze Yesu bw'obadde obuulirako ku lusiri kati nanyinyonnyola lwaki aŋŋamba nti ye Yesu ng'otunula weebase muwulira jjukira ntiddemu nti tekuba omusambwa naye nanyinyonnyola nti omanyi waliwo ebintu by'oba weemanyiiko wekka nga tolina gwe wali obigambe kati ebyo gwe yatandikira kati nemmanya nti aŋŋamba ateekeddwa okuba mmanyi akutegeera nnyo era ntegeera kati naŋŋamba nti maaka wabuuzizza ku makya lwaki wayidde kinziza okuddamu tewayidde kubanga olina ekibi tewayingidde kubanga egyo emizimu gyakuwangudde nina n'ekisika ekyakugambye nali ngenda ekisolo mu ku luseedi nendoota nga njidde ate n'omusumba omulala Kizito n'aloota nga njidde
n'omusumba omulala bamuyita Wasuwa nabajjayo n'aloota ng'agidde koffe naye nga teunajja olukuŋŋaana n'endusha zaamu ne tugenda mu kusiiba wiiki 3 gwe sigiiraawo wiiki 3 ate tumaze n'okusiiba kwaffe ate omuliro gunjokyeza kati ng'omuntu nalina ebibuuzo nanga nti tewayidde kubanga olina ekibi ng'abantu bwe boogera wayidde kubanga kyali kitundu mu bulamu bwo it was a part in your destiny wali wazaalibwa ng'obulamu bwo bwategekebwa nti olijja olina okujja oba otya olina okujja naye tewalina kujja kati walina kujja mu maaso naye wategeera okuyitibwako n'okutambuliramu n'osembeza ebyo mu maaso omuntu asobola okusembeza ebyo mu maaso n'abandaba amagenda gwe walina kuwasa 2.5 n'owasa 2.4 ensi ey'omwoyo esembeza ebintu nangamba n'obisembeza nangamba lwaki wayidde era lwaki walina okujja nze mmanyisa ab'omulembe nti nze Mukama era nnina amaanyi nkola nangamba ma kisooka ngenda kuwe nja kukujjako enkufu togenda kuddamu kwavuwala nina kuwa obugagga kubanga ebiseera ebyo nali mpangiza nyumba ya mitwalo 4 nina kuwa sente nja kukutambuza amawanga nja kututumula mu nsi kukole bulungi nangamba era nja kudda nkuwunye tiyampunye nangandi naye naze kubulira lwaki wayidde nangamba ojja kuwasa ne byonna bijja kubaawo naye nja kudda kuwonye teyabulanga muzibu n'atambula bulungi we Yesu alina engalo yankwatako nenziwulira nga sirimu n'enkovu ntiddala ngalo n'afuluma mpolampola bwati sediko senga nayina amaanyi nandimugobere era n'akwata ku kinyolo n'amukulawo n'afuluma naggalawo gawasubwa nnyo senga sali mu intensive care wali tomuta nali mugobererako wali tomuta n'afuluma n'agenda kakati wagenda nasanyuka muntu amuwulidde Yesu gwe mpeereza nkyalidde mu mutima nasanyuka neŋŋamba ajja kuwona era nenziramu essuubi obulumi ne bugenda ne bukendera n'okukendera bwali bukyaliwo naye nga nsanyuse ng'olw'essuubirizi owulira nga neŋŋamba olaba kyesitulidde Yesu yennyini najja nkyalira kakati ekiro yankyalira Lwakutaano kati kumakya balina okunkola dressing kati ne bankola dressing ne bannaaza ng'ennaku 3 ziweddeko olwo wabagamba tolina gwe wagamba olwo bajja gamba ono engeri gyeyayitaalabe kati obwongo butandise ottabuka olwo balina n'okujja mu ddwaliro ne kakati enkeera bamaze okunkolako dressing ku makyayi abanga wa ssaawa ng'emu ekiro ku ssaawa nga 10 lwaki nalowooza nti zaali 10 olw'okuba nalinga seebaka kati otulo tujjajjamu awo mu kawewo newoba oyina obulumi awo akawewo akaka 11 ng'emmambi esala otulo tujja kyovulaba abalwadde bonna beebaka okuva awo paka ssaawa 3 kyovulaba awo abantu we bafiire abangi we bayitirayo muba obudde kati abantu okamanyi kati bannaye basenendoota oli yennyini nga ŋŋamba ebyo ebintu bye babikusibye babikuggyeko ojja kuvunda nayinza okubanga ekiroto nkirabye bulungi neŋŋamba kati abasawo bonna abamu basina amagezi bakati nekigenda bagamba nti obanyonyola otya amagezi ne gansigira neŋŋamba ngenda bagamba bansibye nnyo kati omusawo eyakeera okumbuuza dokita bamuyitanga Ajala nambuuza pasita makuwulira otya nemugaa ebintu byansibye nnyo mpulira binkutte binkosa baneegi bansibye nnyo nagamba sole tugenda kujja ku makya ku ssaawa 3 tuze kujjeko kati ne baleeta abasawo nga 3 bazenzireko basobole okusiba obulungi bagenda okunsumulula manvunze omubiri guno abandaba newoba ogukolera kyomubiri guvundira omanvuze ebifaananyi mbirina bajja bibateera ankulukuta amasira mu kifuba kyonna nga mukulukuta amasira gavene bino nebinyama ebibadde mu mbaki yasiza engalo zeyasiza kati dokita yali abakulira bamuyita Linda yali dokita w'erubaga eyo simanyi oba naye nagendako emabegaawo nga ngenda ebweru nemusanga n'agamba nti kino tetukiraba temuddamu muteeka ku ddagala lyonna mu jeko stool tugende tukebere lwaki yavunze
banzijako omusulo amalusu omusaayi ne bambekaawo kati n'agamba naye mukole dress kati jjukira olweggulo bankubye kalifu ne baŋŋamba bwe tukwongera kalifu mwajja kugaana okumera enviiri bajja kukunza ne baŋŋamba okkiriza okukolokota ng'owulira kati saayina kyakkola olw'okuba yesu yali yaŋŋambye nti ojja kufunda nalowooza ajja kunnyamba nenga nti nga simanyi kyenneesabira kubanga nange kyenali nsaba nali sikimanyi nga baleeta biveera nga babyalawo bulijjo bakozesanga akagaali kamu nga baleeta obugaali bubiri n'obwambe buyitirivu omukyala ngamba teekawo omukono waati ndi mwana weya nga batandika kusala binyama bye babisala owulira we biyiika obulamu buluma era abantu beetaaga bakkiriza yesu omubiri guno gwavunda mu lunaku lumu nga bayibuli wega nti omubiri gulivunda guliriwa envunyonjo obwange gwalibwako envunyo nga ndaba siri mu mboozi n'ebifaananyi mbiina bantu bagenda bbira kanzenna nzitulukuka amasira guno mu kifuba ndi mwanda we ne basala guno omukono bamala okusala guno jjukira bagusala kuva eno bakolokota yonna gye byavunze ne bakolokota guno ne bandaga kano akabaketi obunenene n'obuba basimbamu ebimuli nga kajjudde amasira omusaayi y'ebinyama n'amazzi omusajja omukazi ne baŋŋamba ti kati ate tugenda ku feesi jjukira feesi omuliro gwayokyayoky omutwe guno gwonna ebinyama byefukudde enviiri bibonosewo ebikibiye biyitamu amasira kati balina okubikolokota biddeyo bifuuke wano wenkanerevo ya n'omusaayi gujje jjukira oba ovunze bakukolokota paka omusaayi ne gujja kubanga omusaayi oguba teguzze kitegeeza oba olwotingidde ddala kati bakukolokota paka nga balabye ku musaayi kati zino engalo zikumpi zasigala ku magumba kakati bwe bamala okunkolokota bulijjo bankolerangako essaawa emu bankolako paka saawa 12 ne bandeka obandi ti nono omukyala Justin yakaba bukambi kata afeesi yonna myufu mukyala ono Justin yali anzijanjaba mukyala wa Pastor Emma bagenda omuzza mu woodi anti ye yali mbangako bagenda omuzza yakaba nga bwagamba yesu tusaasire ogenda otuswaza kakati ensi tuligigamba ki tiyafe abadde mu kulusende nga tetujjukidde nga bwagamba bweyengayirira naye kubanga namugamba nsabiraako nfe nga mpulira obulumi buli wamuwe buli owulira kati kanfe jjukira ate bagaanyi ojjukira bagambye nti tebamuteekako ki eddagala bagambye tebamuteekako eddagala kakati ekyobutamuteekako eddagala n'obutamusibaako nkuvu kitegeeza n'ebiwundu byonna mbiraba engalo nzikola ki oziraba engalo nziraba olabira ddala ku ggumba engalo nziraba ku ggumba buli kintu nkikola ki okiraba buli kintu nkiraba kakati olw'okuba engalo nali nziraba nange nawulirira ddala ng'amaanyi gakoze eki gagenze gampedde ne mugamba ono nti nsabiraako nfe naye bwe yakaaba n'akaaba buba buziba sawa ndowooza nga 5 zigenda mu 6 abasawo ne bakomawo bankoleko cross check bagenda okudda nga ekifuba kizimbye nnyo ne baŋŋamba tetwategeera nti kabonda ey'okusayidi yamuyingiramu yeetaaga enkya mu muteeketeeke tumulongoosa ekifuba waliwo ennaku nga buli mawulire ge bakuwa mabi nakavugunsakakukulukuta omusaayi bazanye okukuba eddagala byonna nkulukuta omusaayi ntonya ku biveera tebanjalidde nasuuka ndi ku kiveera ate baŋŋamba okunsala ekifuba kakati k'omusawo omu eyali nabo nti tukebere oxygen tulabe oxygen weyenkana atya mubigere tukebere tulabe oxygen levels ne bateekako omuntu ku bigere bagenda okukebera nga mulimu 34 levels oxygen levels 34 naga nti omukka tegusobola kutuuka ku 34 nga tafudde omusajja ono ayina obulamu mudduke tebasuwinga eddwaliro lyaffe kati jjukira oxygen mu malwaliro ago Lubaga bakuba simu ne bateekako oxygen plant ejava najja mu bisenge ne baleeta sirinda zino ne bakwambaza kati badduka okuleeta sirinda nga bakuba essimu nga mpulira nti muteekeko oxygen musajjiko wodi ate ne badduka baleeta sirinda kati baba baggwerayo bati wekuwulira eddoboozi eringamba nti gwe maaka kola breezing emirundi 3
nawulira ddoboozi ngenda okukyuka nga mukyala pasita si yampita yeebasi afuluuta tuliwo babiri ngenda nenkola n'ogwokusatu nakola kubanga mpulidde ŋŋambye ate ndibulumi ate gandaba ŋŋambye wano simulabawo munnanga abasawo bagenda okudda nze olwamala okukola n'ensirika abasawo bagenda okudda be baŋŋamba nti ekifuba kivudde ekiba tekizimbe kivudde koye kisoboka kitya kobba omudde mumukebereku okisigire bagenda okukebera nga mu mubiri ezibadde wansi ne bagaa nti banange bintu bya musajja ono bibuzaabuza tunamulaba enkya ne bandekaawo tebansibye emiwuuli ne bandekaawo era bino ebifaananyi abantu abamu bye bagenda okulaba ng'emikono bandekaawo bwe batyo ng'emikono tegisibiddwa kaakati bwe bandeka nsigala n'obulumi waayidde eddakiika nga 3 nga bagenzi nempulira eddoboozi nga ligamba nti gumaka wasabiranga abantu ku crusade ne bawona lwaki tolagira ng'owulira obulumi ne bukutaa emimwa gino gyali gyokiddwa nnyo waliwo ekifaananyi awo nga nyambadde ekisaati ng'emimwa gyokiddwa nno naye sisobola kwogera nnyo kubanga baagiteekanga ku kyuma buli kadde naye ne ŋŋamba ndagira nga nsibira amannyo nzigira obuli mikono buveeyo obuli magulu buveeyo obulumi bunte n'ensirika nebisigala nga buno kyokka ba eddoboozi liŋŋambe neŋŋamba nokati oba ntandise kuwuka oyo olabyagala ng'olabika naye neweebuuza nga naye tokyetegeekindiko naye munnange bwe mmala ngenda okuwulira eddoboozi eryo nga liddamu nga liŋŋamba ogamba okusabira abantu kulisedi tubagamba kwegezesa lwaki tebegezesa ngenda okwegezesa wamu nga mulira omukono teguli mbuno nga guyina ebiwundu naye nga teguyina buno konze nembikwata muweti nga tebinuma nenkwata nemubino nga tebinuma konze nenkwata omukono gwa mukyala pasita nengujja olubuto lwange nentuula nesitula omulundi ogusooka oluvannyuma lwa wiiki namba nenyimirira mu sagikoodi nentandika okwegezesa nogamba naye nga ebiwundu byonna birina era nagamba sibanga nfudde nga nagenze dda mugulu nga kwekusituka ku buliri olababashiwulira bulumire sibanga nfiiridde awo okwejjako omukono gwa mukyala pasita negezesa ndaba obandibulamu oyinza okubanga nga mwoyo oyo alaba omubiri nenyimirira wali kati ono agenda okusisimuka ati nga tandaba kubuliri nyimiridde wali bwe yajja yeerabira n'okwerabira nti mbadde n'ebyewuundu yankwata bukwasi nampambaatirawo nanyweza nangamba makuba bannange n'atandikirawo kaaba agenda kufa omulwadde wabaana atambula bannange kale wiiki namba tubonaabonedde ki kakati ebyo byogabulemaga atukaaba yesu yagamba naseka naye nagezesaamu nangamba wenyige nampa nesaati noyambala tuba tuli awo zalinga sawa mwendaawo esaati noyambala nenyambala esaati nenyambala akasaati wa kaali ka amores kakati mba ndi awo abajja okutulaba ne bajja batuuka leeti baabula ne batulaba bamaaba bamaze otulaba nambuuza nti olinamu agabawerekera ogwo konze kangezese ndaba oba nsobola okutambula kati munange nansituka nangezesa tugenda ku luggi balukola kati omusawo yasembyeyo okundaba kubali ekibinja jjukira banda basawo 6 bakyusa sifuti ku 10 bagende abagenda okukuba empisa ezisemba yakuteeka tuli yansanga awo jjukira wova musajikoodi erubaga olinaanya eggwanika otunula mu ggwanika linyi kati wakati wa sajikoodi neggwanika weyansanga naganji nyala fatambudde yalowooza wafudde yandekamu intensive care sajikoodi ebeera muba intensive care kati abakubye ku ttaka akubye ndulu wiikiri fatambudde kati abamu bawuliranga omulambo gudduse okitegedde jjukira niraanya eggwanika abasirikale b'eggwanika bavaayo omusirikale akuuma wanomulambo abasawo bonna abaali awo muwoodi badduka misindi bagamba omulambo teguddu nebanneetooloola ne bambuuza nti maka kyekibaddewo nembaga nti yesu bwe mbadde mpulira kukuma ku lusedi amboneza nembenyigiramu oyo yennyini yafukamirawo awo naga nti nkwataako omusajja ntawanya
namubulira n'erinnya nemugamba siina giraafu sinagatya onakuwonyeza iso kunsiga sirimu nemukwata mu nviiri nemusawira kati ku makya bulijjo bajjanga saawa ng'emu ku luno 10 ne dokita ndowooza baasula bamukubidde nga bonna batuuse omulwadde atusobye yatambudde